wazino Member of Parliament tutadda mu bantu ne baba nga twemulugunya zo mukubo ne tuba nga waliwo okwemulugunya okwo okutesa we kuli n'ebyotesa byaffe bye tukutumye oba kale byotesa bya ggwanga ebyaffe by'obyogerako ddi ye point kati ekyo tekibadde wa tekiriiwo sana municipality n'abantu abasookirwako wansi naddamu gombula fe ya Nabweru Nasana municipality president waffe ye Kyagulanyi Ssentamu kulwa kubanga tinno abantu banyigiriziddwa ebbanga ddene tusaseewo ffenna twogeze eddoboozi limu waggulu tuwagira nkyukakyuka twagala Kyagulanyi Robert kuba president mawagira ddako ebbali agira alindako naffe tuli bannayuganda naffe tulina okulemerako okutegeeza bannayuganda lwaki tugenda mu maaso mu biseera ebimu wate omulungi omulala oluusi security oluusi ebeera ntuufu nti ffe ffennyini bannabyabufuzi tumanyi atugikola tugula nze ebigendererwa byange nze nga omuntu okulaba nga nkyusa Nansana nkiteeka mu kintu kyensuubira nti tekyandibadde kituufu n'okulaba nti abantu b'e Nansana bafuna kyenkanyi nnyo bafuna ekyo kibatusuubiramu ffe ng'abakulembeze erowoozesa abantu nti osanga DP teriiwo naye DP Nansana municipality ndi wakisookulwa yawamu ffe tuliidinga mu byobukulembeze tuzze okulaga abantu DP kibiina weekiri era we tuli abeesimbyewo ate nga tugenda kubeera bawanguzi so amawulire gambuuze wano ku BBS Telefayina tukyagenda mu maaso abawagizi omubaka w'e Kawempe South Mubaraka